ng'akamyufu k'ekibiina NRM kye kajje kaggwe wabalukawo okwerumaaluma munda mu kibiina ng'abo abaagwa mu kamyufu balumiriza nti keetobeka mu vulugu mungi nga y'ensonga lwaki baafuna byoya bya nswa. Ng'akakiiko k'ebyokulonda katandise okusunsulamu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ne banna NRM abaagwa mu kamyufu ku nkalala z'abasunsulwa tebaalutumirwa mwana. Ekibiina kizze kikozesa abakungu baakyo abatali bamu okwetooloola eggwanga okumatiza abaasika ekkira mu kamyufu okupondooka balekere ab'ekibiina be kyawandako eddusu. Wabula kino kubadde kusiwa nsaano ku mazzi nga n'abamu ku bano baatuuka n'okusaba ekibiina kisooke kibaddiza akasimbi ke baayiira obwemage mu kamyufu. Someone spends over a lot of money. Now you hear they are giving 100,000 as transport to go back after you have lost. They stole your votes. You lost the election. Now they have come to console you with only 100,000. That's not reconciliation. What are we going to do? We have put a lot down, sacrifice resources, time. You cannot just give us on a bare table agreement. That just give it out like that. No. Independence okusaba sente era kiraga empisa ensiiwuufu. Empisa ensiiwuufu abakulembeze ba NRM ze bakulembeza nga batwala mu bantu kati n'abaana abantu kugamba nti mbadde mu byokulonda kati balinga ababadde mu business ntowaye nkoze investment yange nkoze loss kangende NRM ebeeranga insurance nti nziriza sente zange obufuzi bwonna babutabanguse bulinga kati nga business nti ntadde muno sente ate nteekwa kufunamu. Abasomera ebbaluwa z'ebyobufuzi mu bavuddeyo ku nsonga eno nga bagamba nti kino demokulasiya wa Uganda kimufudde ekitagasa. Ekikulu kya byonna bw'otandika okwogera ku bya ssente kiragira ddala nti mu ntandikwa ng'osalawo okuyingira mu politics tewayingira lwakuba nti ki oliwo lwa kulwanirira abantu kulwanira bulungi bwabwe n'ebirala ebigenderako naye oliwo lwakuba nti ogira ki oyagala gwe wennyini ofune. Kyokka Dr. Bwenje nga musomesa wa byabufuzi mu ssettendekero Makerere annyonnyodde lwaki abakontanyi bano baali agadde okuliirwa. Abasajja abo n'abakyala abo bonna aboogera ekyo bamaze okusipendinga oba okuwayo sente nnyingi nnyo mu bululu. Ate omuntu bw'oba otaddeyo sente zo nnyingi n'otayitamu ate wali osuubira kuyitamu kati bagamba ffe tube tukole tutya. Pozi tumaze kuteekamu sente zaffe kati bwe tebaagala twesimbeeko then NRM as a party eveyo etudize sente zaffe. Kati ekyo bakikulaga nti bye tukola byonna abantu bali mu kutunda n'okugula obululu. Abakulu mu kibiina NRM bagamba nti waakiri okufiira mu kitooke kya gonja naye teri munna NRM yeesimbyewo ku bwannamunigina agenda kuweebwa yadde omunwe gw'ennusu ave mu lwokaano oba nga baagala basisinkane mu kalulu zidde okunywa. Nze nsuubira nti mukama wa party chairman wa party ajja kutuuza abantu abo alabe nti bakanya ku meeza. Kyemanyi kye basobola kutafaako nnyo kijja kubeera mu bifo ebyo byosanga nti NRM n'obwe yeesimba n'owa independent opposition tejja kukola ki tejja kuyitamu. Naye abaffe kino tekiiwenkiza ab'oludda oluvuganya okusindika asitamye. Ekirimu nti ekibiina kijja kubeera n'ennamba y'aba MPs ntono kubanga abalala bagenda kujja ku independent ne bwaba bakkiriza nti tuli ba NRM tuli ki record eri ejja kubeegamba nti bano ba independent si ba NRM kiba kibakosa mu ngeri ey'ennamba egenda kukendeera. Nga bannabyabufuzi bakyagenda mu maaso n'okufuula ensimbi ekiggula luggi eky'okutuuka mu bifo ebitali bimu tubuuzizza abakugu obanga waliwo ekiyinza okukolebwa kino nakyo ne kifuuka olufumo. Bw'oba oyagala okunsendasenda okulonda tompa sabbuuni naye mbuulira nti nze ng'owa FDC kino kyenzikiririzaamu. Kati ab'empisa ensiiwuufu tubasaba babeereko ku bbali baleke abantu abakulembeze be basigala mu politics. Ekyokubiri NRM tugikubira omulanga ejja ssente mu kalulu.
okunoonyereza okuzze kukolebwa kulaga nti omuntu okutuula banne ku nfeete mu kalulu k'omubaka wa paalamenti ayinza okuba ng'ataddemu obukadde obusoba mu 5 oba oli awo nga ne mu kamyufu waliwo bangi abaateekamu nabeeziwera ne bagwa nga kati baagala zibaddizibwa obutafiirwa kubanga tezifudde waakiri adda na lusoggo.